Chosen Becky Rebecca kwikiriza Chosen Becky ekisookera ddala ndozeero budget Juliet zawedde ekyokubiri mu nsi eri egundi talina njawulo na mukyala Kuluthum Ajati Kuluthum naye mu Uganda eno mutatekeddwa kuva kulabo kukyawagenda ate Chosen Becky akyali mwana muto problem is kiri mu affectinga brand ye kiri nti one nikiye wawasinga okujja sente mikolo abantu abagenda okufumbirwa kati ekifaananyi kiba kibi nti oyakyusakyusa n'abasajja ekintu bwe kityo bw'okikola naddala ng'oli mu limelight omusajja oba omukazi n'akukola ki n'akukyawa gy'ozzaamu boddamu okufuna togezanga n'obateeka mu mawulire abantu bagenda kulabanga malaaya bagenda kulabanga omuyaayi oba ekirala yandirinze omusajja Amin n'asooka afuna omukazi n'amulaga ensi ne kati wano bagamba Chosen Becky yali omuyaaye olaba wuuyo bituufu omusajja yayagala ne driver we baali bonna kati Chosen Becky brand ye gendera omuti awe n'amuleeta ku mukolo nabba wange weewaawo ye ng'omuntu kituufu akikole yabadde talina kubikolera mu kamera kati ono wuno wankayana era nayo if it ends in tears eri gye yavuda inaye n'omwana it is okay kyekyo naye kati ono wabadde olina kukikolera eno wansi abantu abatukola obubi bonna always batubeera ki ku lusegere batubeera ku lusegere Amin yasibidde ku drip Amin naye yayagadde nnyo biteekamuko agondi katemba n'okwagala content omanyi content olumu naye atusukkamukko kale n'oba ogenze ku gundi towanga stand kumulaga nti wina omulaga nti newe kiba kikulumye nga kitya nga akuyisiza mu bulumi obwenkanawa omulaganga nti ndi wano nodde emabbali n'okola ki n'okaaba naye okola ebyekidongo era oba weeyongerayo bweyongeze kwekola kikwetobeza Simon tugambe nti oli eyali driver we byeyayogera byali bituufu nti Amiro asooka akebeze n'abaana era Amiro mu nkukutule bannagundi bangamba yagenda yakebeza abaana kuliko era abatali babe kyova tapostinga nnyo baana kyovola atakyabapostinga amanyi kuliko abatali babe ate ensi yonna bwetyo bweri naye olwokuba gundi Rebecca kwikiriza ali mu limelight kyovola abantu bagenda musalira omusango naye abakazi bonna abalala baagala mukazi munnaabwe ng'ali happy bajja kugamba yamanyi akayaye yamanyi bajja kumuwolereza naye nkugambye for the sake of her brand ejja kijja mukosaamu kyenkugambye kiri tewali mukazi ayagala kumukwatira ku musajja era batandika bwe bityo omukazi oli nannyini musukuni n'atandika okuvaayo simanyi Rashida simanyi mukazi wange yabyeralesewo gundi abantu bajja kukyawa Chosen Becky profession y'omusajja engeri gye yamutondeddemu n'agamba yasooka kubeera lawyer n'ava mu bwalooya n'asoma semanya psychology n'agenda mu bifaananyi era professor mulamba mugira bwotya gundi profession tebirina kyebiyamba ebiyamba ennyo nti amuwa kyayagala amuwa obudde amuwa obudde kyekisinga okuba ekikulu ekitegeeza ebisigadde byonna zero ne Chosen Becky era naye abonyeebonye nnyo tumuleke agende mu laavu yeeyagale babitandise ne bagamba propose Chosen Becky yabadde agimanyiko 100% era yataddemu n'akasente akawedde era ebisinga byonna proposal ziba omukazi abazimanyi wajja n'anjiwa n'abigaanira olina okuba nga bamugambyeko dda ati naye kaakati nina kyenkupulaninga mu ngeri ey'ekisajja kikulu kubamu akafaananyi ng'akutaddeko gundi nkutaddeko kagundi kankusibiddeawo onoyise otya indirect kakati oba bamupreparinga dda otamupreparinga n'agaanira awo omanyi we kyandibadde oli owasijje wamulaba kyeyali